Jo wani olaba wano we bamusala mwana gwe. Wano we wati kyuka ne we bati. Olaba na wano. Olaba jo wani wano nawo basalawo kati basalawo mirundi ebiri owalabye then n'omutwe. Engero omutwe we bagwasa muganda wange. Kashiyalinge mu group zonna twagala bwenkanya. KadaamaTV tugenda kubanga tujja ne video ez'omuwala oyo Nampijja Rashida agambye okubeera nga Bamujjemu Ensigo ze. Tugenda kusooka tuwulirize video tukomewo twogere ku mbeera nga bweri naye nga kigambibwa nti ensigo ze baazimugyamu era ali mu mbeera yeetaagisa okubeera ng'afuna obuyambi ku ssaawa eno mutwogerera. What happened? I found myself when I'm in the hospital. They told me that I followed down, but following down without any structure, even me I was wondering. But I found myself when I'm in the hospital. They told me that I followed down, but I'm having too much pain here and head. I want to go home. But this is not new. This is not new. You have this is very, very old scars. This It's All the way. Madam, let's be fair. She came in Saudi when she don't have anything. Stop. This happened in the hospital. I had my hair. I Madam, do you have the proof? Let her talk first. I didn't have this. No, let them even not talking nonsense. Let them talk as mothers, not like. Yeah? Joel. This is my Joel. I'm sorry, Papa. What? You are taking video? You leave my phone. Kufumba mu kitwe. Abawalabu balaba edduka kale omwana wa munnamu omulungi bw'ati. Kisa omutwe emabega. Basala musale. Bazogambye gwani. Nampijja Rashida tunule. Wedirante. Tata wo yani. Mr. Balaba Umaru. Ate mama wo. Na Mrs. Nakano Ajihajala. Baganda bonna bo bamanyiko amanyi. Manyi Nabukalu Sharifa. Ne balaba Twaibu. Ne nikine mbamuyita Papa Show. Bamuyita nnyo Papa Show. Banaye ba members ono muwala gwe mulaba wano mutambuze video eno bamuzaala mukono Yedirante. Amanya ge muwulidde ge gakitaawe ne mama we ne baganda be. Omuwala oyo bamusalamu ensigo ye n'akankana yazimba olubuto nga bwe mululabye. Tuli ku deportation gye bayita sakani eri Damaamu gye tuliko n'ono omuwala bamusula busuzi mu ddwaliro bamuleese buleesi mu deportation kati we tuli naye akankana talina kyakola manyi ku taata we mukono gy'abeera. Mutuyambye mutambuze vidiyo eno kubanga ali bubi mulwadde nga bwe mukiwulira mulwadde talina kyeyaja nakyo naye bamusalaasala omutwe ebulago obujjudde gundi empiso olubuto lwonna lumuzimbye bamusalaasala olubuto nga bwe mululabye. Ne bamujjamu ensigo ne bamujjamu ku bwongo talina kyeyasigaza nga yomulaba. Mukazi wuuyo alina abaana babiri be yaleka e Uganda. Alina ne bbaawe bamuyitaani? Bamuyita Kizito David. Ne bbaawe wuuyo bamuyita Kizito David. Amanyiko omwana w'emukono. Mwana wange bamuyita KadaamaTV mumuwulidde omuwala amanya Nampijja Rashida nga w'emukono yeetaaga obuyambi. Taata we agambye ye mwami Balaba Umar ate maama we ye Nakanwaji Hajara ab'emukono. Omuntu yenna amanyi abantu bano, omuntu yenna ng'obeera mukono, omuntu yenna eyajja ne Nampijja mu kampani y'emu
gezaako okubeera nga oyamba okumanyisa bazadde be. Then nammwe mwenna abazadde abali eyo nga omuwala ono mumumanyi yessaawa okugenda ku ofiisi gye mwamuyisa, mugezeeko okubagamba bazze omuwala ono ng'akyali mu mbeera eyo gy'ali mu kaakati. Tuweereza nnyo video ng'abawala bakyayogera, nawayitawo ebbanga n'abeera nga takyasobola kwogera, n'afiira eyo ne babeera nga bagenda kuzza mulambo. Naye omuwala ono bw'anaayanguyizibwa n'akomawo wano, oyinza okwesanga Katonda wagenda okuyitira awo abeere nga akyali mulamu. Nakintu yakomawo akyali mulamu wadde akyetaaga obuyambi, naye at least bazadde bamulabako ate ne basobola n'okubeera nga bamuwa obujjanjabi bwe balaba nga bwe bwalisinze okuweebwa omwana waabwe. Embeera ng'eno nina ne video gye nakozaawo ne mbagamba nti embeera eno yeeyongera buli lukya. Kadaama ng'ono yagenda bamusaze scars muzirabye, waliwo omuwala bw'abadde agamba nti nno ezo sikankadde, mu butuufu ddamu wetegereze video skeezo mpya. Omanyi sike empya ebeerako n'obuntu obwa white mu butuli owabeera wayita empiso. Bw'oba ozzeemu ne wetegereza video ku skeezo wakyaliwo n'obuntu obwa white obwo obubeera ng'evvu mu butuli obubeera wayita empiso oba owabeera wayita wuzi. So kitugamba nti buli muntu abeere mwegendereza. Bw'olaba videos zino zonna ezireetebbwa nga bakadaama bagamba nti babajjamu ensigo, baboosi bagamba nti bagwa ku accident. Bagamba nti bagwa ku accident bo bagenda okwekanga nga bali mu ddwaliro. Lwaki buli fiyo lejja bagamba nti ono yagwa ku accident ne tumutwala mu ddwaliro nga takyategeera? Kati ono bagamba nti yagwa wansi. Naye ate bagamba ennyumba yennyini gy'abadde akolera musina ya kalina, nnyumba za wansi. Kati ennyumba y'owansi ddala mu butuufu engeri omuntu gy'ogwamu n'ogamba nti otuuse ne ku sseeri gamba nti ogenze mu ddwaliro nga totegeera, tekibeera kyangu. Singa zibadde kalina n'ogamba nti oba avudde ku madaala n'aserettuka n'abeera ng'agwa ku madaala najja nga yeebulungula waligambye kale. Naye yagamba yazuuka buzuukusi nga bamugamba wabadde waka n'ogwa era y'ensonga lwaki oli wano. Kati awo naweebuuza bw'oba wagwa wakubawo omutwe, kale ate kino ekyokunsala ku lubuto ku sayidi yennyini, kuba sayidi ezo zennyini ze basazeeko, sayidi ezo ezibeerako ensigo, ekyokunsala ate ku lubuto kikwataganira wa n'ekigo. Kuba tulina ebintu bino okubeera nga teekamu consense. Okay, ngudde tetuganye munsazesaze n'omutwe, kuba n'omutwe olaba nti baagubaaze. Bwe mbeera nagudde kiki ate kikukwasa ku nsigo zange? Maya ki ekikwasa ku lubuto? Omuwala bw'agambye awo nti scars ezo ziringa enkadde, enkovu eziringa enkadde, naye ate jjukira companies ezimu ezisinga bwe bakusanga n'enkovu zino ku lubuto otera obutayita medical. Kati awo twewuunya engeri omuwala ono gye baagamba nti yagwa aye ne babeera nga baamusala. Obwenkanya bwetaagisa mu nsonga eno era nga ekintu kino tukirekedde abantu kampani yamutwalayo ng'obwe tutadde ne famire ya Nampijja. Agambye nti taata we bamuyita Balaba Wumal n'omukyala maama we gwe bayita Nakanwaji Hajara, mugende ku kampani omuwala ono mwe yayitira mugezeeko okubeera nga mukwasaganya ensonga eno, omuwala ono afune obwenkanya n'okubeera nga akomawo e Uganda nga tannatandika kugongobala, kuba batandika bwe batyo. Muwulidde bane bagambye nti atandise okubeera ng'anyeenya bw'ati ng'akankana. Ajja kuvaawo abeerenga nakintu engalo zitandika okwefunya mpola mpola bw'anaaba tafunye bujjanjabi mangu. Wani olaba wano we baamusala mwana gwe wano we wati kyuka ne we bati olaba na wano olaba Jowani wano nawo baasalawo, kati baasalawo mirundi ebiri owalabye, then n'omutwe engero omutwe we baagwasa muganda wange. Kati yalinge mu groups zonna twagala bwenkanya. Ayagala nakudda waka mu lwa tasaatambula omulala n'engeri gye yeekyusaamu.